All right. Tuba tutuuse akati kange nno nakerabidde. Muzeeyi Abannayuganda babadde bakumbuuza twakoma luli naye tusooke tubeebaze bambi balaba nnyo pulogulaamu zaffe naddala Abannayuganda ab'ebweru n'abali wano. Abantu bangi baŋŋamba pulogulaamu zino bannange juniors ezitulaga ebiri mu ggwanga lyaffe. Waliwo independent omulala. Twaliwo independent mind. Obalaba bano baleese wakitegeddeko? Baleese $3.37. Baleese $3.37. Miliyoni emu bagimpanga maze okuva mu MK project. Kakati kikutegeeza nti afene muhozi ze family. Batayinzaga nti omuntu aveemu nga tokola ki ate obulwa ate buliwa ekyokubiri mu family. Why don't you give this money to Kabanda? Why don't you give this money to Kashumba? Why don't you give this money to bloggers? Mbubampe $3.37 ate banyongere miliyoni emu nga mpudde mu kesisobola mwana kankubuulire ekintu ekyantukako mu State House ekiwandikamu n'akatabo. The way was humiliated, grilled by President Museveni in the State House. Museveni was incited against him. Ye Museveni yali alowooza nti neetaaga omulimu. After humiliate him, humble him, throw him on kasasi. Era in fact kambabuulire okumanya abalenzi abo bajoozi. Enkeera bampita mu nkomewo mu meeting nga balowooza nja kuddamu mbakole. Addidde mukwano gwe amumpaniseeko waggulu. Amwogazerera ssente woofiisi bagitaddemu ssente. Oyinza okunkomyawo okujjako nga toyina nsonyi. Ekyo kikola nti omukazi abadde nawe emyaka 14 nga toyina ky'omuwa. Oluba okwasa omulala n'omugulira emmotoka onona mwakomewo. Ekyokwera omujooze Museveni ekyo kambabuulire. Omuntu yenna yeesuulira gavumenti ye. Ate gavumenti erwawo, gavumenti ebeera mu nnaku 40 ez'omusiraamu. Gavumenti eringa muntu nga tennagwa. The Museveni allowed his daughter to marry Rwabogo is when his government lweyagwa. Rwabogo akubye abantu, Rwabogo ajonsa abantu, Rwabogo fene yatugobe. To the extent nti olumba ne muhozi omuhayaringire a group of mercenaries from Kenya at a cost of billions to make him an international comedian. Akatambi nenkokota nenkomukozi nakoje bali bamukubye genda mumwetondere gwakuba bali relatives zibo nemukubane muteka kutoka nemuteka kutaka yali ayina gye yekwezemba omukozi agendeyo nempuli abamukoze nti jali yekweseyo mulabe ku byuma mukozi yagana omusinkana. Kakati oyo omuvubuka lwe yakubanze ngalowooza nti ndi mwango ajja kukomyawo ekidoli kyaddemu akiniemu ng'adangolinga mani ne Museveni teyamanya sijja kudda. Even Museveni era bagamba mirundi bw'omugamba president ajja kukola ajja nga mpadde ki baalya ssente mu campaign baakusasira bantu. Museveni did not give me a single coin kubanga it is a family battle. Ye yabaleka kamba mukubire nesiridda toleeta sase tozireetayo nze ssente zenjagala za mirundi ezi. Omulenzi oyo obujoozi bwe ate namutegedde banne bwe bakola ekintu olw'okuba amanyi sirikolaganako naye nga nekyaba nakyerippamu ng'akikola ki ng'akitta ye sirikolaganako naye ye waakuteegula. Olusalo kasera lutuuka emyaka 9 yangoba 2010 alina kuteegula ye waakuteegula ye siyinza kukwata ku ssente ze. Kakati nkubuulira nedda bweki kakati nze sente zemubanja za mirundi eki Museveni yalagira bampe feedia nazikwata eriki mirundi izenyukire mbwete kumpayo akafa akatono ampa obusente obutono nzikirize muyinako data nene nnyo ebyuma yali tabimanyi ejjoogo lyonna lyazajooga abantu nalowooza nanga ali njooga dadago yali ampisa ekyankwanze apology nali mwetikka yali tawona folo yali tawona mwala wa Museveni yali badde na mwandu nali mwetegekedde ajje n'obujoozi bwe apologize nali mwetikka ba waffe baliriise gune waabwe bbo ajja wakawanda kimwesimanyi biliyoni 2 ajja wayi ajja wakalugere ande
mbonkolenda kano nabo he will never use these recordings nali njagala bajje baba bonna mbatte Museveni teyalisigazza bako. Why do you humiliate me? Mwanjoga ne munjoga ne ngenda ekyo temukisuubirayo. Nze sente zenjagala za mirundi eki sente omukanada yapa 5 billion. Omukanada is behind this law. Eno bill ya organize ya mukanada 2 kuyamba bano 63 of your surgeons were indicted. 4,500 Ugandan girls were killed in India alone. Ani amakambati akatwala abantu mukyagala bagali kani obujulizi bonna bwebuli bano abemulago goba ono wemulago meeting injina ku video yalimu n'abavudde bombo nga balwanira gwanika mukubani mbamala woyo byanyuma simanyigo bate mukubani muteeka ku ttaka kakati bamanyi nti ate kati obutambulidde nnyo obutambi mbuyina kakati bano nabagamba nti bano abaali baagala okubba hamu ebintu ebyapa bye baatula mu puri miti tubabula abaana nga babutwala nabulaba twalaba nga babutwala Museveni yabufunye yamaze nabulaba omundi omulamuzi owa wiigi obutambi bwonna bukkiriza nabagamba nti nze sijja kubuwa Museveni ate sijja kubuwa kuba bwekuba ku public Museveni can handle this matter. Oyo omulamuzi n'amawiiki ge ye amanyi bw'anaamukola kubanga ekifo kyali ky'abagemeeri omulenzi oyo. I prefer to work with northerners. His sons are fools. Naye bwe ndikuba akatambi obutambi mulenzi gwe bwe bumutawanya ate nga nja bukuba mu kalulu baddu ali okadduke ne kalubindize ye mu kalulu yavuddemu ye kasa ekyo mu kalulu talimu kasa is a 2 horse race ne bobiwine yavuddemu bavuddemu kati akalu kasigadde wano ono oyo ng'ategedde nti agudde yayagala mbu ki ayagala kuwamba era yabunyabunya bano bagunda ono omukazi owabazikulu oyo omulenzi yakiyingira ne kalwebamba ate kalwebamba minisitule yakweyakuti namyalo bano be bamukola mugundi kubanga Museveni ensobi gy'alina namyalo sente azijja mu State House controller w'abano abamufuga bali aba kibona siyinza kusaba Museveni 10 manyi ono ajja kukuba ye essimu n'omulala siyinza kusaba Museveni tayinza kuweereza mabugo waffe mamange naafa Museveni taleeta mabugo nenfa Museveni taleeta mabugo bade gyatwogera ennyo kutanga oddoyi kalulu akaabaddeyo kakati oyo aleeta sente nze mbayamba sente zange alina 5 billion yazitwala eriki mirundi poa mirundi yakubye akubye nakuwanika omukono akubye singa wampa sente zange bifo ngozi yaligenza okujja nga ngenze ewaka naye ejjoogo lye likuli mu mutwe jadde kubira ddala ndi kumalemu kati namulabye ekiro alina gyakedde ku makya tulizifu instruction namulabye profesa yamugambye nti aye zizo katuzikuddize kuba n'abasajja bo bagamba mirundi alina akata kuba Museveni bate batya Museveni ba Museveni bw'anaakwata akatambi ako nga kati bwakayina nategeera nti omulamuzi yeekuba mukubba ebintu bya hamu tajja munye yamanyi bw'anaamugoba naye batya abantu okutwala omulamuzi ne kalugira emisinde naye ayagala bano mbagatte ku bano oba yekimanyi ddala naye siryogerako naye ye yayingira muteeko alina okugusasula nasuwana kakati ekyokubiri omukyala yatukubidde essimu wano n'atugamba nti oli omwana gwe bagobaganya mwana waponye yavuddeyo era agamba negundi ne bavireyazi bamanyi nti mwana wange mwana waponye n'agamba ti bwe kiba nga beetaaga omwana wa oyo gwe beegaana noono bafuneyo relative omu bagende babatesinga DNA nange kyenalabye she will pay yejja basasulira DNA naye nga tekolebwa mu Uganda tayagala yawe bano bafere baddayo kati famire yaponye lwaki eganya ono omwana anti mbabuulidde ti the offer is there kubanga nze kankubuli wenzikiririza nti omwana oyo waaponye lukwati opunyezi gundi opunyezi history opunye yali mwavu ekitegeeza oyo ye mukazi gwe yasooka okukola ki okwagala ku levo ye
aponya omukazi owokubiri ono w'amaanyi si yasooka mu nyumba. Omukazi eyasooka ng'avudde ku ono aponye yakwana omukazi omanye obugagga tebuva wali. Aponye yakwana omukazi ng'akola mu Bank of Uganda ng'ayina bba yakazaalayo abaana abo. Omukazi ono yali akola mu Bank of Uganda agenda okutunuulira nga bw'abeera n'aponye ayina business proposals yeetaaga money natandika omuwola ssente zitaliiko ki agenda okulaba ng'aponye ali successful. Be baana abakulu abali ewaaponye omukazi ono yafa aponye n'alabirira abaana be. Omukyala aponye gwe yasooka naye si gwayina si yono yafa azaddeyo abaana babiri. Kyobola nti ono omuvuka yagaye nti biological. Ate bano abaana bono omukazi aponye gye yajja sente bali highly educated and knowledgeable okusinga bono omukazi abono ali mumaka. Kakati ofono ugondi oyo mutegeera aponye nti nange bw'otunulira bano bannyoka abaasooka nabo ye pulobulemu yaabwe nti nabazaala mu buto nga sina resources bo tebaasomerako mu masomero maki nga tonnafuna ssente era obatunulire n'obusajja bwe bayina bwebwo bubaddukako ne bukola butya bwebuti mboza ku kyalo budduka ne bulowooza nze nja kuweerera abaana baabo nga babazaala waffe mwe abazzukulu abammwe si temundeetedde bizibu nga mpeerera abavudde ku gundi. Famire ya Ponye kyeyina okukola omwana ono yavuddeyo n'agamba nti mwana wa Ponye bamutwale ku DNA mu America kubanga waliwo omukazi yataddewo ofa omukyala yataddewo ofa mufune kulozayative wabwogwo owa Ponye noono omwana naye bamaggyeko omusaayi mu America si wano. What type of is this? If the Aponye family is interested in this, ate ebintu byaponye mu byanguyire. Aponye yagenza okufa nga fierce battle raging in the family. Bamubako sente abaana ne bakola company South Africa. Bajja muno bateeka muno batyo gabana ne bannaabwe ebintu. Naye watugambye mbwe Aponye company tezibadde zize. Naye abadde ayinamu nomino patana. Nze nagende waaponye nambuuza naye gwe ng'ompagira nnyo ne mugande gwe Aponye gwolooza Aponye simumanyi. Aponye mu covid wagenda ewa Aponye. Mbadde sigendayo. Obadde ogendayo. Ekyokubiri nakugambye nti omusajja yagenda mu Bank of Uganda neyeefuula Aponye nabbayo ssente 5 billion. Museveni ne bamubuulira nti waliwo abbye ssente mu bbanga naye Museveni era oli owuwe si gwe yanyigiriza era yanyigiriza mulala kuba aba baabatya. Kakati omusajja ne bamuyoola n'omutwala ekireka side headquarters serious crime ne bamuguliringa nabagamba nesinze nazipi nabadde messenger oli yeyantuma. Museveni n'amuyita n'amugamba, are you Mr. Aponye? No, your Excellency. What is your name? Nali mubuuliza. Did you go to Bank of Uganda and withdraw Aponye's money? Yes. How much? 5 billion. Bulingi iti tu Aponye. Nga president mwenyene yagamba. Bulingi iti tu Aponye. Nti za sente wa Aponye omutuufu. Aye Aponye. Museveni yabuuza omusajja aye Aponye. Bulingi iti tu Aponye. The 5 billion. The 5 billion is stolen from Bank of Uganda, purported to be Aponye. Bulingi iti tu Aponye. Kati Aponye omutuufu ye gyali. Omusajja n'akwata ssente yazijja wanko Sam abasajja balina ssente. Ono wa Museveni yaziridde dduse ye tanyegebwako bwakujoga geya Museveni akanyuka gwa kujirikira twala 5 billion Museveni yakanyuka nze kujinga nchima yoki nze ndikola di 5 billion mu 1.5 n'amafuta n'akajja wali tabiri nene chobe n'amugoba ne kadaga n'amugoba obutambi we buli mulezi gwe tujja kubagana paka Yesu lwalita paka jogero ngali kuweddemu wali tadde sente zange mutima mulungi human being manyi ekikuluma obujonzo obukuluma nawe toyagala genda mwekezayo nebyo wakola bikutwala mwekezayo Zimbabwe tayinza kubeerawo wano
okuja kwanga kakkana kana kaitaja kayimba katya kakkana omwavu simenta kono gundi kakkana omwavu tanyiga omwavu gundi kakkana ekintu muhozi yakitutte gundi kakkana ekintu muhozi kisula wa muhozi gwe wawedde ati omusajja atwala sente wa Museveni mugafu you broke my money amugambye ayaponye why did you withdraw aponye money ayo aponye Museveni avuze omusajja ayaponye njamunoti aponye bulinga aponye money omusajja nazikwasa nazimutwalira 5 billion. Put it here. Have you brought it? Yes, put it here. Put it there. If I count it and it is not 5 billion, it's actually your excellent. Okay, go. He looked at me. Museveni yamutunulira bwati katalina kyamunyega namuga okay go kagati amagulu gaganda Museveni ye yava mu room n'agenda nono nafuna kale yava entebe ng'emmotoka kitunudde mu dirisa ly'emabega ng'akabino ke kali n'agamba bagenda mugoba badde muba mukwati kakati kyembamba gamba kitegeeza aponye omutuufu w'amaanyi oba aponye omutuufu w'amaanyi Mandela bamuwa ddiiro bayiwa ettaka mu bijanjalo bya Mandela sooka otubuulire ki ekyali kikututte ewaponye mu covid anti nze mulwanirira nali mbalaba ku mashini zange nga bye bakola byonna nkole owoli yajjaawo owoli pakiti there nga bamusibe mu kkomera gundi oyo gwatudde oba ava kabiri oba ludda wane tulinanye kaliisizo baawe gye bamuzaala like mutumi tuhere puze mu covid naye gwatudde tankubiranga na ku ssimu kati omugagga Mandela n'aponyi baali bafaaki anti Mandela bano kano akemmengo kano kamakubunya akamera n'obukooti makulu yalooya emmengo ke kalooya ka Mandela ono wemmengo ono yalwadda ng'akolagana n'ono mbwamuwa obululu toyina gyo ate bw'alemerawo muwanuzaayo nkonyoko omulenzi akasajja ako bwe kalemera emmengo nga wanuzaayo nkonyoko kubanga obutambi bwonna mbuyina nere bakalagira kakostinge owenye ddolo ngenda kuba obutambi gundi ngenda kuwa bw'oba tovaayo katikkira bw'oba tova mmengo nkuwanuzaayo nkonyoko baali bakolagana nabo ono ayagala obwa pulezidenti nga nemmengo akolagana nayo ki nga ne mu busiraamu mwali kubanga yeyamba bakamuga era ojjukira nti omukazi ono bw'agaana oyo omukazi bw'agaana okukyusa omusango gwa mada bakamuga babasooka bavunaana mada ono obunye ddolo bwaguyingiramu bwakyuka ne gufuuka ki terrorism si musango. It's a light case. Yes, because the countries interpret terrorism differently. Kankukubiri countries different kakati olaba ani yali akola ebintu bino kati tajagala otubuulire tebaali bafa ono omukazi bagemirire baali bamusse nze ne muyamba ne mugadduka mangu ogende wa Museveni bamumwa abasirikale justice bamugende ne bamugamba gwe kati akakiiko tekanatandika ka land commission tokyali mulamuzi tukujjeko abasirikale bakuuma bulamuzi oba woofiisi ekisajja kino kyagusire ne kigenda mu woofiisi ye ne kimugamba tuwe $3,000,000 buli mwezi okukuuma kyagusire kabukanye poliisi demand sente mu mujjaji kakati waliwo omuwala eyali akola ewaayo gundi intelligence yange wejja nti agusire agenze ewaani ewa Bagemeire namusaba $1,000,000 aga kakati Bagemeire akola ki yali takimanyi nti bagenda kumutta esajja lyali kalimu yabagamba baana bange siziina n'akakiiko tekanatandika kakati Bagemeire yali tamanyi nti bagenda mutta nze mubuulira na meeting gye mpulidde Museveni wants to have the first female chief justice. That's why babamala okuba Bagemeire okimanyi ti Bagemeire bwe bamutwala ku kizimbe ennyumba yalimu omuntu ow'amaanyi ennyo baali bamukubiddeyo amasasi abasajja baali bamukubye amasasi babakuza okimanyi ekyo ono gyabirimu aleeta owunya eddolo omusajja akoki yakubye abantu n'abamala mu gavumenti ya Museveni kaakati ekyokubiri Bagemeire abawona agende wa Museveni yagenda n'akatambi Museveni n'amubuuza okajjeewa nti wa mirundi naga nti obwe buli akyola eki n'amuweerawo abasirikale
bamugemere yagende wa president n'akatambi ko nakamuweereza tetumanyi president namugamba akatambi kano wakajewa naye bagemere sent 2 million shillings to me tuwawenyeza obulamu bwangu namuwa abaserikale ono abaale yegundi bamulemesa okufuna abaserikale kagezi ne bamukuba amasasi singa kagezi yajja wange yaliwonye nga radio singa yajja wange mu miso yaliwonye si yiso tesobola kakati nkuboolera bagemeire bamuddamu ogwokubiri amaliriza akakiiko olwo bakoze ebigezo ebyabalamuzi bakola ebigezo byabalamuzi bagemeire yabasinga 85 Kisache naddako Anganzi naddako waliwo ne yafuna na mwetano results nzina Anganzi naddako Anganzi yali wakusatu Anganzi yali wako waliwo yafuna na mwetano yagwa bamuwa obulamuzi mulamuzi naye yagwa ebigezo kakati ate bwe bategeera nti bagemeere yabasinzeera ne baleeta omuvuko kyamujjukira ow'Emakerere nti yatta omuwala ava mu bafamire y'abagemeere ne bajjuza Museveni naga teri bailo nenga Museveni tebamuwadde ne Kasumba n'abuguma nagana okuyitira ne Kasumba I was more knowledgeable about this case. Frank Kasumba yali awagira eri family ye Kasumba tobola bamugatalirira yebo tebayinza zino sente milioni emitwala 3 tebayinza jimuwa bagatalirira yebo ne kabanda talirira yebo naye ate kooti yasala nti kituufu oyo omwana yattaani anti nkuboli oluvannyuma omwana gwe tokimanyi omwana yali student Makerere ngali mu mwaka gw'okukola ki ogusembayo yali mu crusade Makerere mu balokole bwe battira omuwala yes kwa amasimu gaali galaga nkugambye nakola miso yayingirawo omuwala yakuba two disparate phones bbiri one to Nairobi another one to America these were capitals looking for money the boy was not involved ne bamutwala kuba nga suspect bakola nti go badde boyfriend we what happened bamuta police yamuta nasoma emyaka jaji nagenda ne ku teaching nagenda ne mugundi mu hospital nakola kakati abantu kye babeeredde ab'omukisa ngono gobabadde bagobe waaponyi omukazi namugaa nti nze nzikiriza omutera wajje mu America tukole DNA muleteyo relative bwomu musasulire abo bantu bamikisa laka politics and soccer and war are determined by Iraq kakati nkubuulira leka obwaguka nnyo kakati bategeera nti bagemeere yabasinze 85 Kisache 75 gugu 55 gugu 55 wano no mulamuzi omulala gugu 2 45 gugu 2 kyobulaba Kisache alwana lwaki mwe mwakkiriza Kisache akole n'omuntu gwasinza lwaki temwasala busa and you want to work with northerners omwana se gavumenti ya Museveni nawe nayingirawo nawe Museveni ateekawo ekimberembere ne Museveni bwandituula bwansi namwandikidde akatabo ategeere omwana ono bwakubye gavumenti ye nti buli wali sente wamala okuba omuntu n'amugjawo kyovala we have gone to mukozi in droves tuwagidde mu vansi atukubira omulenzi ono era Museveni mukozi ne bwavaamu ne tulaba omulenzi ono ng'ali mu wingi za Museveni tetujja kuwagira Museveni adde watuule ensi teyagala mulabako ajoze buli muntu kakati kwe kuleeta omwana oyo mwana mbadde nkonyebeza nti abaana baba n'emikisa omwana omulenzi oyo medical doctor bamaze omuvunaana madda agiwonye I don't know why how he came into contact with a daughter of a black congressman in America omwana namupikingamu interest nayagala amuwase muyi baagala brain abazungu baagala brain must be a profession brain tujja kukibuka ekiseera kafe abageze enkwaso tuziguza abakazi nga bazigula mu maduuka nti yaani eyo tiza mirundi eba balina jini nga tutunda butunzi ati the man yabuuza muwala we nga bagasumba boogera n'abuuza muwala we why do you want to marry Uganda a murder suspect namugamba my father the boy is not the murder suspect they are playing the Ugandan politics they don't want Mbagameire to be a judge to be the chief first female chief ngono tabagala nanyini nsi nga yabakuba Museveni akola kirala nanyini nsi akola kirala ateke yapakire kakati the man
The black congressman sent here 5 detectives to investigate the case. They contacted me and gave me a report, which Kashumba didn't know. Oyo musajja kitawo omuwala yali musawo muganda nga basoka kulooza ye yasadda akamuwalawo Kasumba yali takimanyi nti ba detective we bali wano kuva mu America. That's why they are saying Kasumba is not reliable. Mirundi is the only reliable man. Kasumba nti atagala bwati atagala bamukozesaako nze tebankozesaako tewaliwe batome kamuto nanyini siwali omwana yamaliriza n'agenda mu America. They married. That black congressman sent 5 detectives in Uganda and investigated the case and exonerated the boy. The detectives, without knowledge, whisked the boy out. Ne unyomwana engeri yafulumamu eggwanga. Yiso ng'ebimanyi. Bali kuloyo mu America. Bo bali kuloyo mu kunoonya muntu. Bino ebintu ebiri mu Uganda byetaaga byuma. Miso yebisobola nti miso emala okufunako kulu n'empulya bye boogera emyaka 10 miso ekola kakati omwana n'agenda but Museveni punished sirabangako Museveni nga punishinga family twice eyabagemere yagipunishinga twice nti bawa abagemere yamugobawo oba deputy yiki nga bamutaddemu ate omwana yes we are relatives kakati imagine bano hamu mwana wa muganda mutabani wa abasali abani kakati bojja fa bannabudu toyiza kanti yositata wange otata wange muto fete tulina anko kakati balowooza nti omwana ono wabagemeire songa si wabageme ne bajjuza omukono amujjuza no bail ajudde nago babagemire nakole tamanyi nti mukoddomi we yatayagala bagemire kubeera chief justice bagemire abakubye mu exams najo ebikoli mebyo byonna ogenda kubiddawa kubaka tekyafuuse president nze kasitaya kuba mukozi Museveni namugamba nti genda bwetone mukozi n'agaana alina gye yali yeekwese nanyini nsi ayina gye yali yeekwese bwati ebyuma nebimulaba nebiraba mukozi nemakati mugendayo alina gye yeekukumi amufundirizeyo nadduka teyamulaba nakati kati tuddeko kati ne wali ewaponye kubanga abantu tobabuulidde omugagga Mandela n'aponye mu COVID baali bafaaki nkugambye ensonga eyo wajjogeddeko nti aponye Museveni sente ze zasooka baazibba cover the money bakwata awoli bamweyambisa omulundi ogwo genda wa Museveni tukaliculate ye yali amanyi nga this is a man from United Naye base temuyinza kuttira musajja oyo mulimu omusajja yali agenda e Malaysia nomutira omulimu baana mwe bajja kubatta mujja kusala embisairuzi abaana bamwe bafu ne bamwonoona ne kadinakoleme ne kagenda ako embwa obubwa ne kagenda ewe ne kajjayo gundi emu ensawo y'obungu emu be bagiteekayo oba monita ne bukuba mbasa nawo bujja kufa nabo mu buloge tuleme kuba monita ali akasasiro oba akabukedde mujje tubusajja buno mufunemu kamwe akagweddalu kwa bubeyambisa. Imagine a man who was moving from America to Malaysia as a senior man. I graduated in Zavudeo, Bamudeshe Bamutido Mulim. We, Neshukusula Banabo, Neshukuinga Kabuli, Neshukuinga Tulera, Abasajaban Bajos. Kakati Bama Lokuvayo, Nebe Quata. Send a Zilba Musavin Zaba de initial. Nugama Tagatalabika, Goloto Yani. Abana basobola okunywa amatanga lotesa sulatereta mata loto yani lato milk tujja gibuulizaako mu gavumenti eddako bebi bakanga kakati sente okitegedde nti bazibbye sente bamala ozibba nga bazibbye tewali bakutte bano beekutte bakoze leefuna nti je nangina yakwata ebijanjalo ebifu n'abitwala Kawempe mu baveterans n'abinaaza era bafune sente Divinity Union yingiddo na yesa pulayini ali luddawa olumala okugoza bana basajja bakolanga nawolo tera bakumwana waayo
olumala lwezala lweyabika olumala okujoge ekidoli ne bakiniamu ekidoli olumala okinyamu ne bakikanyuka kati tebanoonya baleta kati banoonya ekidoli ekya 226 ekidoli bakitwalanga ekidoli Muhoozi yakitutte kakati nkubulya you asking me what caused this man Aponye had no quality. Aponye was only used to help them to launch because Kalolo Kurutu had no money. The money had been stolen. Afande tuyambe koko okigundi ekyekizinde alobalangalange naye atsoka tuleke tukole kakati kubolira nti apo bwe bamala okubba ssente za Museveni ezamu nanyini nsi y'ekukumi nanyini nsi y'ekukumi kuba yetayogerwako kakati bwe bamala okubba ssente ezasooka za COVID bo baali bamanyi nti COVID si mungi nnyo ne ku nzige Museveni bamuddusa Ethiopia naye ng'enzige tuzimanyi ziva mu Saudi Desert ne zikwata Eritrea ne ziyingira Ethiopia ne ziyita Kenya ne zikwata Northern Uganda ne ziddayo kana sempijja gwe basooka okuba naye sempijja teyali nkyali bakuba sempijja nga kana kasajja kana ako akasajja kagundi ako aka New Vision ne kakuba sempijja aveemu alekerani Lwamirama mukodde wa president ne kakuba sempijja ya sente z'amawako nze sisobola gwe nonwanyisa teri benyondo mutwe nze owamawulire nampandikako mu benyondo mutwe tekiddamu toddamu sempijja nze namuwunya a motion had already arrived in the parliament to censure him ne muyamba jajja olumu yajja ewange nga yekukumye mu mmotoka sempijja no minister of defense yampaki negundi teyatuwa sente kasaba zitwala mwe mutabamanyiiko yali olowooza nanyini nsi mbu bwankuba n'ateekawo mukwano gwe lesemane Masekoto niyo pesa nswera amazi ye Masekoto media center nswera amazi ye Masekoto nswera amazi I came to help Museveni. I'm not part of a civil service. Najo kolera Museveni kasotwala mwana mu nasale y'ekisulu naddaye wange tompa mulimu mulala tamujja kumpa mulimu mulala tamujja kudangolinga mani mumpe sente zange nenkola ebyange ate ne Muhoozi yazze kakati bwamala nanyini nsi olwo nanyini nsi yakirimu nanyini nsi yetalabwa Museveni tamukwatako kakati Kalolo ku sente bazimubbako tayina. But Museveni doesn't know the sente bazikoze echi. They had to carry out an activity bamusabe endala. Okitegedde amatagala bikako akakoza bayonso nanyini roto lakulumu nimulabako kabangalinga ekikanga batukonga embuze nnume nakulumu ndira bananyini roto ngakaba batukavanga libambuze sente ngakikanga batukonga embuze nnume gye batwala ku buko kyobola batya Muhoozi yali amanyi ye yajja okutosobola tasobola oba president busula wa Muhoozi ye yawedde yekalise kujoga abantu kubanihako kubanyalako kati yebyo bwa president yabivuddemu tasobola kati yewagise Museveni Muhoozi aja 231 gwomulagira because at that time wajja kuba wabala gwomula buli lwoyo kwene ekigambo kyonna tukigaana buli lwoga nti Muhoozi kubanga akubye kati Muhoozi ajabire era nawandisa akatabo kange why are you vote Muhoozi in 2026 njagala kirize njagala omulenzi yakirize njagala amatiri Muhoozi ajja ejoko lino nali mukwe mutwe bino byapapalamu kakati nze seerabira wasitimi sente za Museveni zonna bazikoze eki bazibye za COVID kakati balaga ewaani Kalolo Kurutu agenda akonfesinga ewaani ewapunye sente bazinzibyeko munnange naye Museveni has insisted ayagala kulunkinga buli maka gafune ki emmere oyinawo nyambe yabibawera na ku credit Aponye yawa government emmere ku bwere Kalolo Kurutu alunkinge kati ono munnaffe nanyini nsi Museveni kwatako yamanya nti Aponye saaponye tajja kulyayo nguzi Aponye mwenyewe munene tajja kubakonja kulyayangaze
aponye saponye n'obujuzi bunika lubindize yali amanyi nti ate aponye close relative we neraba bwabuyiwamu ettaka obuwunga bwaponye babuyiwamu ettaka obwa relative we mu covid nga bwe yakuba mukozi namukayalingira ki oyo omwala yabaleetera ekizibu abawala basomba abantu mu covid bagamba emmere embi abawala basomba ate nga aponya supply nga UN omwala yasombera family ya Museveni ekizibu n'ogula abantu Museveni yamubuuza yataka iwa relatives era noona aponye yamanya nti obuwunga obwekigula constant supply yebwaponye sijja kulyayo nguzi kubanga aponye nandabawo munene aponye munene kati bwategeera nti ewaponye tagenda alyayo nguzi obuwunga n'abuyiwamu ettaka n'amayinja abantu babugane kati ye Mandela yali ajjira Mandela asapulayinga naye bamutwalira bizinesi aponye tumujjeemu tuwe biliyoni kamakuyo n'obukootikooti bwako ke kalooya kaani ka Mandela kabaka tawangayo yadde 10 the 100 that was alleged to have been donated by the kabaka came from Mandela. Have a video. Kabaka tawangayo yadde 10 sente sabasajja kabaka tayina zava woli omugaga Mandela kyaleeta makuya immediately kamakuyo n'obukooti bwako bukonokidde nenyini nsina akateekako nakona ak'obugalubindi kasajja gojja kwevuma basi yakujja Sironko kasajja kwali evuma dereva yakujja ku Sironko kasajja kwali evuma olunaku lwe wava Sironko kasajja gwe makuya wagira kakiiko ka covid era the first time they met Museveni they talked about me makuya yakulope wa president nzijukira mbobavuma mu covid bwandakire president yakyogerako Museveni tasobola ono Diana nakwataka nakakaza akasiko sero zakayina obumwamwa akabadde kogera endwadde zitali singa sakupaka kazako akazi kagera mu monitor nikakola katya nakabuuza kakazi gwe Museveni Katonda yamukyawa abasiramu bagamba nti Katonda bwakyawa omukulembeze alete ngakakazi akabumo bwako nikagenda kati naye tuli kukuta emimwa kazi gwe lyogera abakozesa kati abakolesa olutalo ne lubalukawo wakati wa Mandela n'aponya ate yalwana bamaze okuga nti walese ebijanjala ebifu babiyemu ettaka udifendinga ki nga baagala Mandela ayingirewo naye ng'ono yategeera nti aponye simutajja muli akongozi aponye munene ono nannyini nsi afukula buli wamu ng'embizzi yategeera ntasobola kulya waani waponye naye olaba bwaddira ebintu bya mulamu we n'abiwamu ettaka nga bwe era bwe yaddira bannakenya n'abahayalinga bakube afende muwoozi kati gwe n'ogenda olaba aponye ne mugamba kukubye nali mmanyi nakuba Mandela namukuba naye ate waliwo ne story era mu state house n'akatambi mbu Mandela yali aggyeyo pistol nagirabako nga bagiwandiika nti bwe wabeerera mu state house nti Mandela yajjayo pistol kabaka bamutere omusajja yafa ng'alowooza kabaka muntu mulamu n'akwata ekyapa kye n'akiwa kabaka nga baana be bali bweru kabaka yabayita n'abagamba mbawa miliyoni 12 kabaka tagula n'akivumbagira mutubi n'akivumbagira naddira ettaka n'alikuza Mandela akolewo petrol station Mandela ansanga mukubo nga mukubye mu state house nkoze report ngakoma nakijjayo nkukube Mandela nkukube kubako oluyi Mandela akubanya abamawulire okimanyi Mandela akuvira yakubanga abamawulire empi nze nakijjayo gwe wajjayo pistol mirundi egi ku Mandela nadukira mu kasino nzo nepankirako vampires dwa ezayeza abamawulire nze no article nagisoma yali abusiru vice versa gwe wajjayo pistol mu state house nga Mandela ayagala kukuba luyi Mandela bwe yajja mu state house yasirika busirisi kabaka omusajja yalamira kabaka ettaka n'aliteeka nti abaana bange kabaka n'alivumbagira waliwo petrol station n'alikuza Mandela yabawa miliyoni 12 abaana ku ttaka naye ono kabaka aswadde nnyo tutya buti mufungula kuba tetumanyi oba kano akasajja akayina ssente emba ne zikala bwe zityo nze ndi mulwadde naye siba emba z'akasajja zikazi bwe kalemerayo ngenda kakuba mufulirizo ennaku 9 nkawanuzaayo nkonyogo bwana nkuwanuzaayo nkonyogo bwana ngenda kuwanyuzaayo enkonyogo tokalaba nti era akasajja ako
ono bayafunye sate dubilion ezemwanyi ke kadduse mukafunye dirwe jamani nakala kasejjoko kano kasebo akayina omuntu kukalinga uju empumulemu ebituli hafunye akatale oyine mwanyi gwe kasajja gwe no bakakolwa kakazanyira mu nnimiro mukakube gwe katikiro wa Buganda gobera store man oli era akasajja ko mukajjukira tike kagoba diru ya coffee ey'omukazi oli ali atuzimbire eddwaliro kakolagana nono mbwa da masse popular katikiro toyina jo yitogwe ngenda kuba mfulirizo kabaka ajja kujjawo kabadde kakolagana nono kajamu Abaganda nga abajjawo amo popular ni Buganda that kabawe katikiro oyagala mpaka oba katikiro abantu bamwagala lwaki ayina convoy sale yajimu jomujja kola bo bata convoy katikiro jaina jeno sale ya mjimu abasigala abamu bali bachenje baba kwate ne bamujjako natunule bikamba tasobola kutambula naku zino amumoa popular in Buganda naate wa mama sei obola bamukozi yanteka mu Buganda chenkwagadeko oli nsomuti dani dati katikiro kitufu convoy ya katikiro bajike ono mufere Buganda ndi body ebyetaka abantu bonna fene mayanja kati fetu sinza amanyi Buganda myandi mayanja minister mayanja kubanga fe Baganda to disputing Abaganda bamanyi okanti oyo munyalwanda oyo muki am not disputable minister bamukubanya amwe Muganda namugambye alikulire batukube naku alikulire family ya Museveni yagaziye bawulidwe ebyokola bali badde muri estate mubataka mubba bibanja when mayanja a man calls you kimulekere genda mu chembazi zo zesibadde emyaka 10 tuliyeko balekere emirimu gyabwe Museveni yakole n'abakodomi bale kulire bwe munabate munnafuna yaba abalekera mirimu tebajja koma kunya ndire balese mtwala satu muhosa jina gwe ojoze emyaka gino gyonna jangu be kuyira asidi mukwano gotango do yakapa bana okitegedde nti Mandela bamukozesa kabaka yalemera ettaka ly'abaana naliremera kyo tukitegedde ekyo nali kuba kabaka nali wa Mandela kabaka yabbe yaponye omutuufu yeye teyanyiga kuki olw'okuyiwamu ettaka mu bemanyi barelative oyo bamumanyi bwato bwakola era na Mandela gondi oyo yankubira essimu aponye ekiro sa mukaaga nenfoka singa ebyuma byange ng'aponya ali ne yanga lady mu office nibanga nti enkya tukwagala nintegeera aponye yani kati genda okutuuka enda kwa mazei aponye yakubira essimu ekiro sa mukaaga ng'ali ne yanga lady nemutegeera nga bali mu office nemutegeera notegeera aponye yani era aponye yanga oli aponye yanga nkuwe ku sente oba nkuwe akawunga nemuga nti aponye gwe mmanyi sinza musaba sente bayinza okunkwatira ku gate wali watyo okutwala esente no aponye omutuufu mutya ate Museveni n'agamba omusajja ayo aponye nanyinisirandyo ani obunya nabisi nadduka sizala wetamukwatako omusajja ne bamutwala n'ekireka kibula bonna bamuddukako takyayina bantu ali isolated kasa mwenda yamuddukako yagwa tumwebaze naye yamuddukako yagwa takyalina tayina direction kakati ne kalugire kamuddukeko kalugire yagambye feka tukwate sente tuziwe emirundi ono tumuddukeko muleke nejogolye kuba yamanyi nti siryogerako naye kati buli kintu yange akiyingira mu kife mumujje akatambi sijja kakuba mulete sente jiri emitwala 37 ekije mujje mwena jali antonde najija wanga mulaba atambula mulaba akati nkugamba ndi Museveni zewentegerera to confirm mo nti aponye saponye izaponye Museveni abuza omusajja ayo aponye I'm not aponye why did you withdraw aponye money from Bank of Uganda yamugamba ko nti take that money to aponye yazikola ki yazisigaza give it to me aponye give that money to me aponye
bano bano basiru nze ngende wantu mala kukolako research kyone nakatona genda wa mugago soka kola research mugaga nti ampita sente ni nsoka nemutekako ebyuma nempulya conversation zayoge kanzo okubayo aliye mabega omulala atende ekisinga obukulu kati nwani dono omusajja wa National Security Fund era nabyo byabwe bya mu State House nabyo byabwe bayina go bagamba nti sente babadde bazijjayo nga za kalulu against Museveni kubanga tutegeera kyembagamba nti bobeera mu maka house girl ngoli house girl bana ababiri ne balwanagana vaawo dadi tomugulira dadi tomwama mami tomugulira genda kati omusajja wa National Security Fund sente babadde bazimujjako nga wali wazibbayo waliwo ne gwe bazimbira ennyumba ngono omusajja tanaba kujja kuba Museveni talabwa ye talabwa awareya nankabirwa nankabirwa yitaga kuvumba bino kuba nankabirwa tasaana kudduka nankabirwa ayina abaana be bawandikiranga ewowe baliwa nankabirwa yitaga kunywereza wano nankabirwa tasaana kudduka Mzee honorable Nankabirwa tasaana kudduka tumwetaaga nnyo gavumenti ngatumaliriza tango odoyi akulira ebyokulonda mwenalemu wamulabula wano n'omugamba tango odoyi wegendereze ali mu kukaaba bambi tango odoyi yasigaza mutwe era yagenda nti ayagala kuwandiikira pate chairman ebbaluwa agende bugenzi tewali amwagala tango odoyi agende bugenzi tango odoyi noddira abantu b'enalemu banno n'obabbako esente miliyoni 2 okwewandiisa tango odoyi yagamba mboze sula mugundi ayo sula mazzi naye nasooka tango odoyi okuzimba ennyumba eyakalina tango odoyi ennyumba agizimbya bye Makerere. I have not traced tango odoyi's ancestry abamu temuyina naye nze family yaffe tugibala ne mu 19 yafuna ettaka. We benefited from minor land. We have been a very powerful family since independence. Tubaddewo sente tuziina kyovola badangoling money bagambye oyo omusajja mugagga nyamu not a rich man. In fact, I was supposed to be operated today. I failed to raise enough money. What do you know? Get an operation. Yes, I got a sentence of State House. Toilet. Number of Gogam Seven Mukakisa. 2 minutes must find Telezanga Mogo off. Just so I can cut you a Sulambo. Kakatin Kubuda Tango do it resigning again. It is, you see, to get a blessing in disguise. This means that NRM has been enjoying deceptive victories. Teyina buwagizi ebabupi NRM obuwagizi tetuyina tubabubi. I've been saying that you can rape a woman and impregnate her, but the fact that you raped her means she rejected you in the first place. You don't have the persuasive language okusaba akawozo obulungi. That's why you raped her. NRM has been raping ngewangula elections. Kasa Museveni yabadishamize Bukedeya baluwa ye Bukedeya ajja gwa wonna kwa kati force tebacha anti bache batamanyi Museveni is looking for retirement. He must leave a legacy that he went to the bush because of rigged elections. Museveni wants to go as the man who stands up against rigging, in spite of the fact that it helps his party. Tango do you know mutwe yasomesanga be a flat. Taina magezi mutwe. Tasomesanga ko political science. Tebakitege. Professor we Makerere. Ate professor je kirimo mukimanyi. Ulanga yogera nti ye professor abamusiru. Professor sema kula kiwanuka. Professor Bukenya. Professor Tango Basiru. Kakati kankubuuza. Ono omusajja akuuma wano. God. Kati yatambula yonna ne bw'abagenda kwasa ye God. God taito ya wano. Oba mukumi wa ku gate. Ye God. Ye God. Totambula nakyo. My and friend kikumawa. Mubaloya. Honorable cha parliament. Owekitibwa. Mulichiko lwa Buganda. Ya Buganda ye wali. Omusajja alina amagezi nganzi. Omukukunavu kyemeza. Atalagirwa. Bayiza we kitibwa kyo omukukunavu. Kitegeeza self-made. Self-made. Just chimanyi. Yes, self-made. Siri mulangira siri. Omukukunavu agamba. Era gochimanyi an equivalent of omukukunavu. Gentleman. Abafalansa bwe bajja wo Bwakabaka. Ne bagamba nti yali badde prince yani.
abalangira abakabe baba n'empisa ne bagamba nti omusajja alina empisa ng'ez'omulangira. Gentleman. Yes, the word gentleman means a person who can conduct himself in a civilized manner. Ye gentleman. Kati okukunala lumonda akukunala mukikata kwe kukunala Naye settaka fabaya settaka self made natundanga mawulire byabana nono munange kyobulaba nga twekuba naye yali gateman e London nange nali mutunzi wa mawulire kati bwe twesanga buli mmoja kalokolaka munno obukodyo bwaffe obwedda obwa gateman n'obwa vendor twekubye n'omukulu ono ne twekuba ne twezaawo yali gadman e London nange nali vendor kati vendor ne gadman twekuba buli omu ayagala okulaga munne tinkufuga ng'ofugani nalaba nga olina engatto zaalumwa toyinza kunfuga abanyankole baga nti akakadde akakulabanga oli bubi toyinza kepankirako kyekitiibwa ekyo omukukuna akati bali bakitegeera NRM kino kigiyambe nti mukozi asobola giyingiramu obutagiyingiramu is wasted teriyo NRM finance money minus money and violence equals zero. NRM nga teyina sente na violence tebaawo. NRM minus money and violence equals zero. Toba kati obululu bubazibwa. 2 nti tebayina direction. When you look at the major people who do come and talk, it's only me. Why? Me, I know the direction. Museveni are creating a 3 spheres of influence. The Bazukuru who would be funded sufficiently. Nti akomewo agambe nga Nyerere abantu bayiwa mu luguudo ne bakola kinaga nti ngenze kubanga yateekawo omulalu ng'agenda afuma Nyerere okoyi Nyerere okaddiye Nyerere tukoyi ng'abantu bajjulawo kati Nyerere bwe yaga nti agenda ne baga togenda ssebo ne bayika mu nguudo za Dar es Salaam n'abaga nti muli bakuusa. You are not honest. Mugende omulalu anvuma buli kaseera mbalage video ne muwuliriza. Let me go so that I supervise you when I'm still alive. Because the Nyerere vacuum is inevitable. Ejja kubeerawo. Kati Museveni abazzukulu tayagala kugenda nga kyonziira naye mukoddomiwe abayingiddemu ne baganda kana akawala akastate house control bawa sente. It would have been a very vibrant issue. So bana muzeyi tova ku main nabo bayina okubeerawo ne tiimu MK naye yina okubeerawo. Bagamba nti mwe kyemutamanyi ffe mu Baganda omuzukulu nga gwe ng'owasa maama bajja ba maama ne basimba mu mulyango ogw'omu kisenge nti baganda mujja waabwe okuyingira ki omala bawa ssente. What does it mean? Titobadde awo obadde n'abakazi abakyala onaleme kufugaze kyakusanze olya. Kakati this is what Museveni needed to do. Naye mukoddomiwe nakiyingiramu n'abamasente nakalwebamba ate minisitule yakalwebamba yasasula katala kayinga kakajo kekawo bakazi kubula naye nako kayina kalaavinga nze ngenda nene akakazi akali mu investment nakana akali muhere nabo buyina abalaavinga nobo obukazi buno obulinga obukajo bwekawo nabo buyina abulaavinga kakati nkubulire gamba nti that's one nti Museveni wanted a group that gamba akomewo. 2 Museveni has done well. He's engaged in futuristic activities. Abemmengo mbayise abataka mazimbire ekizimbe is the future. Aisha cabinet is the future because he doesn't want to suffer ere mudaka president. Kasa attention in ashifutinga ku muhozi taina kyajja kukola. So the impact of muhozi eri mu opposition. Why? Nti opposition ya Uganda tekyaddayo kubeera n'abusongo parties tukiyita grass hopping nga Kenya ote kubanga abantu bate bamanyi ti nuupu yeremeddwa abanuupu tebalina kye baakola namboze yakagira mu bibiina bimeka until we educate these people kuba basegona yajja n'embabazi najja nebabira neyekyusa era kati ayagala kudda namboze ayagala komawo bo bayingira bibiina tebalina mutima gwa party. As bobiwine is going to be as Mao was. No, musajja
leader of government business. Okimanyi nti Mpuuga tasobola kuweza musango gwa bwenzi nagusinga mu ggulu. Omusajja amukwata ne mukazi nampesa mu kisambi. Masaka mu loogi. Mpuuga n'agamba bannange Museveni ejatuta atumalewo. Wali ogenda okwenda wayenda ku mwala wa Museveni. Sajja lyamufundiriza Mpuuga ba mpesa mu kisambi. Layira. Mpuuga yali badde opposition. Bamukwatirako mu loogi. Mu loogi. Ne bampesa. Nanyini mukazi nampesa mu kisambi. Mpuuga yesimbawo ekikutegeeza nti Mpuuga tabeerangako wanuupu. Mpuuga bebe mmengo ono oyo atunda Buganda era muba musajja gwe bw'otava Mmengo mu nnaku 9 ngenda kuwanuzaayo nkonyoko ati ngenda kuba obutambi adduke ate Abaganda kati tabakyankalana zu ajja kulebeera mu nnyumba ye paka Kabaka lwanaasiima n'amugoba. Mpuuga bali mu Kabaka yekka we Mmengo bazze batambula bonna Muwanga Kivumbi Mpuuga era bobiwine tagenda akakoma yagenda Makerere n'asoma diploma yaliko ku Makerere activism tebamumanyi ba Muwanga Kivumbi balina group ya Mao yeyoolanya yeyono speaker be bali mu cabinet ye bemanyi basomera wamu. Bobiwine when we are you at the campus kyobala nabagamba titwagende Somalia Mpuuga mukwatira mu loogi munate gwa kituganda bamukwatira Masaka mu loogi ne bamukubesa Mpuuga yali wenaalemu Mpuuga wenaalemu Museveni agenda tuma wenaalemu yennyini twaki NRM of all constituencies Mpuuga mwe yeesimba noono munnaabwe embiddi bwe balya bonna mufere munnaabwe NRM tebasimbawo NRM. Was it an omission? Mpuuga we yeesimba NRM teyateekawo omuntu. It is on the initiative omuwala uno omuwala wange owa Hajiti wa Bulavado yegulira gomesi ye yagamba maama we maama NRM eswala President Museveni bwe lwagende Masaka agende omukyalo y'olwaki Hajati Bulavado President w'eggwanga alabirira bannamwandu wakiri anaabayo amazzi n'anaabaki n'awummulirawo n'amuwa ku ssente naye ekisajja kino ekiri Kasese ekyabba ettaka lyange kyensaba abakonjo bakikuba omutwe bagwase ate bajja gwasa kuba mumbere mukwano gwange ekyo kati kivuddeeyo saba Katonda mukimbere esasi mu mutwe kyabba ettaka lyange ate nja ditwala bakiri Masaka ekisajja kisiru is an idiot kyabbenga emmotoka ekyo aladde we Masaka agambye poliisi eve Masaka nekwata nali nkikuba essasi ekyo kisajja manyi nali nkitta nakweka abasirikale bange abamizirale nga tekibalabye nekiragira mubankwate waliwo akasajja nga kalinga olunege ne Masaka nakabuuzayo mani ndiyo sakimi nenjijjayo baku kisenge nikakubentu enjimalewo nakajjayo nekatwala ekireka kali kalina oluvenga kalinga olugozi afomitale polisi meri tamanyi mubantwale mukome kali kawampu wekatinga neminyira gikavaamu nendikuba ku kisenge mu Masaka mwenyini mu polisi baba RDC yali agaye bakwata nga teyalabe basirikale baba military naddayo nkyase nga kyaddusejja kisajja gwe nakomawo nkwase nga kalima maze okubesasi najja pisto nokubesasi ku kisenge ne badduka besasi mu polisi mubantwala mu seera baba nga basirikale bange tebamanyira kumanya nengenda nkisange mu muwobi nasanga entwe kyagiddusizadde entwe oba ali takutegedde yali amanyi kibbi kyabba ettaka lyange kati nekiragira owa polisi alesitidisman kati bali bakutwala mu seero maanyi mu gavumenti bali bakutwala mu seero nojjayo muno okubasa bonna ne budduka bwali mugo nenjituulamu bwenyi ofisi ya DPC nenjituulamu nga ne DPC adduse waliwo kalinga bwekate kali kakola kalina olutwe kalinga nakatwala ekireka kakati